The Newsroom, where untold story is revealed. Mama wange nzigonna nyumirizaamu era kyali bali kirungi okusobola okuyamba nze mama nasukana ayambibwa kubanga ye osanga nze kendi ku myaka egyowansi Katonda asobola okumpa emyaka emirala nga 3 mu maaso naye ate ye kiyinza obutasoboka naye ye singa abafunye ka chance n'ayambibwa mu budde nga buno bane kyobola njagala nnyo mbereko bulungi nga nenyumirizeemu kubanga ebbanga erisinga ndimaze mu kkomera tandabyeko muyamba obusibe mumazeemu emyaka olufuutifuuti obusibe ng'oggyeko nti ngenda kugaba 18 kubanga njogera 18 abasinga tebakitegeera nti 18 gye bansiba kati bano bantulakinga oli yankubira essimu nga yeefudde ayagala ate naye okumpa omulimu naye ne mmulagirira ne wendi bulungi nnyo ogwali omulimu ate lyekkomera lyendimu kati kuntuukako ye kenyini n'okumulaba saamulaba yantulakinga Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nze Deni akuweereza omutesitesera omwanjuzi w'enteekateeka eno tulaba ku Beyond the Newsroom oteeka Deni exclusive ensibuko n'entabiro y'emboozi we tusinziira ne tunyumya n'oba nga ate obaako kyoyiga. Olunaku olwaleero nina omwami gwenkyazizza yasibwako kumala emyaka 18 mirambirira ng'ali mu kkomera. Tugenda kubeera nga tuwayamuko ku mboozi y'ekkomera y'abaffe atuuka atya eyo era obusibe butambudde butya ne mungu butya bwamubbuludde okulaba ng'avaayo n'okutuuka wano waali. Muvubuka gw'olaba mbula kalevu era bw'oba omutunuulidde weebuuza ku myaka emeka gye yayingiriramu ekkomera. Kale nno Uganda buli kimu kisoboka ate era ensi yonna buli kimu kiba kisoboka. Wano nno wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno ogimpere like ate era naawe bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose otulaba osubscribinge ku mukutu guno. Kola mu kigambo subscribe bw'omala okone mu kadde okagimu personalize okateeke mu all otufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo. Muganda wange nsanyusa okukulaba taata. Sebo. Nsanyusa okukulaba. Kale obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi kati we buli. Kati we buli si bubi. Amannya gaffe? Amannya Kimbugwe Yasiini. Gwe Kimbugwe Yasiini. Kimbugwe Yasiini ali eyo atulaba ayagala kumanya ku Kimbugwe Yasiini ono. Wakava mu kkomera? Nakava mu kkomera. Obusibe buno obumazeemu bbanga ki era obuyingira otya? Obusibe bumazeemu emyaka olufuutifuuti obusibe ng'oggyeko nti ngenda kugaba 18 kubanga njogera 18 abasinga tebakitegeera nti 18 gye bansiba naye nga bw'obalaabala nkoze emyaka 15 n'emyezi egiri mu 6 nga gyo giri fuulu. Ogattako ng'oggyeko limandi ba limandi nakolera myaka 3 n'emyezi egigwamu then giri emyaka 18 bantulyako emyaka 6 nensigaza emyaka 12 egyo emyaka 6 egyo bagitwalako lwa bagitali mission gye batwalako mu basibe. Eyo mission eweebwa buli muntu kasita oba nga okoze obusibe n'empisa ennungi buli gwe basibe emyaka 2 bona oba olya ndi bakusiba 2 oba okola 13 n'emyezi oba kusiba 3 oba okola myaka 2 fuulu 10 balijjako eyo bayitali mission naye era basigala babala ameka 3 tosobagamba nti bansiba 2 ng'ate bakusiba 3 ekyo abantu abasinga tebakimanyi kale. Ate kati kino kye bagamba nti babala ekiro n'emisana tugeze bwe bagamba myaka 2 guba gumu nti ogwo ogumu bagubala kiro
namisana bwekiri bwekityo bwekikola bwekityo si bwekiri babala buli mwaka bajjako emyezi 4 buli mwaka bajjako emyezi emyaka 2 bajjako emyezi 8 no serving emyezi 16 emyezi 16 kakati Yasiini ojja otya okuyingira ekkomera kuyingira ekkomera kuno nange nali sikisuubira wabula nalabira awo nga nkwatibwa bukwatibwa ku mukwatibwa kwange bankwatira ku ssimu ngeno bweti saazirekayo akasimu ako buno obusimu obutono bumapensi banalekayo buno bunokiya bukatooki obwo zisimu ezaaliko waliwo nenda gye bayita nkapeeni ng'ojjayo kapeeni bwoti n'otonyezaako ku mwaka kyogo 2011 sigimanyi ezino nakaziraba bambi kale mbadde nziraba naye ogikwatako mu ngalo era kyovala n'esibye ku yamaama eri awo si yange ya maama bambi olwo kati bantwakinga ku ssimu ne bankwatira okwo kuba nali nnyina omugaga gwe nkolera emitukula eyo kale nga nkola emirimu gyange kubanga nze nali nsika capati nga njokyawo n'ennyama y'embuzi kale akaseera bwe kaatuuka nenfuna omwana nkolerako nga nze ntandise okukwasaganya emirimu emirala nga nzija ne muwa kaize ne kawungeezi ye nga amaliza nga tulina embala gyetwakibala nga bonaddira omwana n'omutuka ku mudaala mugaa kati mbeereraako wano nze nkola emirimu gyange emirala nali tugira nkuloosinza abantu ku booda awo naye nga tetubakuloosinza nti bano abalina gundi nakuba nti wali twali tumanyiiwo oba nali mmanyiiwo nga bw'ojja nga tolina zino zibayita passport naye nga oyagala kuyingira Tanzania nga fe tulina amakubo gaffe bwensobola okukuyisa n'otugenda n'olinnya emmotoka n'okola ki n'ogenda oba nga olina ebintu byagala okujja eri era ebintu byagala okujja eri okuyingiza ettizero oba Uganda oba gye bayita smuggling okukuyisaawo ebintu ebitakkiriziddwa mu mateeka oba bitayise mu makubo ebitayise mu bugungu kale nze nali manyi kyekigenda okukola ki kyebagenda okunvunaana naye oluvannyuma ennyo mukunkubira essimu kumbe oli omugagga gwe twasomberanga ebintu ebyo yalina ndowooza embiranye ne bagagga banne ate abamu beeno Kampala abalina embiranye yaabwe kati nga batunoonya nga naye bamukola ki nga bamwagala bwamala omukwata eyo baba basika kukwata abaana abamu twali bangi byali awo emirimu egyo ojja n'abagaa kati mugenda kugenda mukwate obugaali nga tugirayo olusi kiro mwabijjayo ngayo naku bugaali anti ebidduka ebyo baba yakiwulira kubanga eboodi eri yabeera nk'abasirikale abakuuma ekiro nga singa oba ojja n'ekidduka oba mmotoka oba piki kijja ate awo nga baba bajja kukola ki naye ku gaali otikka akagaali n'omulala n'atikka ne mwegobereganya n'omulala n'atikka kati nga mukulugusa naye nga si wala nnyo gye biva kasita biyingira Uganda bwe biti biba bikoze eki kubanga ne waba musirikale ng'ajja oluusi nga badde ajja ggoba n'olaba nga oyingidde mu Uganda ntayingirayo kuba aba akoze gundi bagibala nga treason aba muyeekera kuyingira mu nsi etali ye ng'ate musirikale bweri kati bano bantulakinga oli yankubira essimu nga yeefudde ayagala ate naye okumpa omulimu naye ne mulagirira ne wendi bulungi nnyo ogwali omulimu ate lyekkomera lyendimu kati ogwali ng'omulimu okuntuukako ye kenyini n'okumulaba saamulaba yantulakinga n'abantu kukola ki kunkwata jeeki nga bantuusa ku poliisi tuuza ku poliisi ate bateekako omusango gwa aggravated robbery gwe bansomera nze ku poliisi awo aggravated robbery kubbisa amaanyi oli avunaana $17,000 nze bamutwalako n'ebintu ebirala byali bingi bye baayogera mu kkooti awo kaasi zaali $17,000
Eyali amanyi nti oba owaayi smuggling yenkwasa. Era nze kinali nsuubira nti naye ng'ate si bwe kyali. Otuuka mu kooti nga birala. Mu kooti saatuukirawo ku ssaawa nabeera ku poliisi bakujja ku statement nze kuba nze statement nagikola nga nze kyemmanyi saayogera birasa wabula nayogera nti mbadde wange oli nankubira essimu nangamba jangu nina omulimu bwe nasembera ne mulagira wendi bankwata buki bye nayogera kubanga nange bye nali nkola ki byewali omanyi nali mmanyi oba poliisi bo bayongera mu byabwe ba statement oyo gyogera nga bwawandiika ayi tufuna chance gamba nti kanji tunulemu oba kanjisome oba tukusomere owayogera kigambo kimu awandiika 10 kuba omugamba kyali bwe kino olaba nga awandiika aluddewo gwe nolowooza nti oba kumbe yayongera mu biki ebirala statement ndoza ze zaavaako kubanga n'essaawa yero nkyali mu kkomera kubanga ne mu kunsiba mu kooti omulamuzi yagamba okusinziira ku statement ya poliisi kwe yasinzira n'ayimirira gye saamanya gye saakola natukawo nogyegaana mu kooti awamu nze statement eyo sigimanyi kubanga bagisomamu nga ndaba bye baasoma ate sinze si bye nakola ki si bye nayogera bintu byewuunyisa olwo yonga egamba etya egamba nti nze ne bannange abalala besimanyi be nalabaawo twatuka ku poliisi nsangamu abantu nti bano obamanyi nti sibamanyi nti ono omumanyi nti oyo omumanyi mugagga wange aye baayita muleete luvannyuma nti ono badde mukolera bwenti ne bwenti nti kakati gwe ne banno n'oyo mwateega simanyi omusuubuzi waawa nemubako obukadde bwa ssente n'ebirala kubanga babalako n'emmotoka ekimanyi ekidduka babigattako nze nembagamba bannange sibikola ki sibimanyi awo nze nagamba nti kooti ewandiise nti omusango okoze eki ogweganye togukola ki togumanyi mujja kudde enaku z'omwezi nga bweziti nga bazitwera lumu limandi mukaguli ffenna nga betwali bantu kumpi 6 naye yali bosi wo yaliko naye nga byali biwanvuwanvu oba yatutunda butunzi nawe saategeera naye kaseera ekirungi naye bamusiranya gyali eyo nemukomera akyaliyo kubanga beyiro bazitumma ffenna tirego bawa beyiro nga bolaba omugagga katukajo bisente azirina mugagga naye nakati akyali mu kkomera oza talina n'omusawo obuwumbi kisaazi no 10 obuwumbi bwa ssente kaasibusasula naye tebaagala oli nga kusiba baba balina ekigendererwa kyabwe bambi era yasigaddeyo babaye bamwana emyaka 2 mu emeka ndoza yali target kaakati awo we bakukwatira walina emyaka emeka emyaka gyali mu 19 ku 2 awo 19 ku 2 kubanga sijja kukulima nti nali mmanyi emyaka nti gye gino kubanga nali sisobola kufaayo nnyo nazaalibwa mwaka mama yanga 88 88 naye essaawa eyo nali simanyi nti emyaka gye gino oba bwe giti ali 16 mawe 19 ku 2 awo 2 n'essaawa zino nze kati nyina emyaka 37 kaakati otuuka omulamuzi abagamba mujja kukomawo ennaku z'omwezi bweziti era nga tutambula tanatusiba bagita limandi olwo nga wagye babateeka ku alimandi Masaka ku main awo kali ku main awo twatambula limandi eyo netuweza emyezi gyalinga 5 ng'ogenda ne baba limandinga omwezi ne balimandinga omwaka mawe ewiiki 2 kisinziira omulamuzi kyomusanzeeko mujja kudda ennaku z'omwezi bweziti oba wiiki 2 waliwo neyatuwanga wiiki emu ntuddayo akaseera kaatuuka ne batuwa kye bayita ekipapula kikomito oba okiwulira nkiwulirako kisamala ekyo kasitabaku ekipapula ekyo bato kyataddamu kutambula ki kooti otula butuuzi n'olinda ekiddako era bwe kyali kutula butuuzi
nakulya kawunga k'abasajja nakulinda ddi banakuyita okugenda mu high court owulire kibagamba ate ekisa ekirala ekinaddako olwo kyali Masaka nga nkyali Masaka 2013 awo Desemba gwalinga gwa 8 gwa 9 ne batujjawo ne batuleeterezira wano apa prison nga tukyali baalimaani kusooka weewunya omuntu agamba nti omusango gweri ate okujja eri obantu waliwo ekigendererwa ate okujja e Masaka ate ne bakuleeta apa ate gyoba otambulira kooti twanze bansibira Kampala igwe apapula kaakano bakusibira kalaga Kampala ne transport yuyo gwe bampa mutwalo okuva wali e Masaka nga njina kudda Kampala nga ate siri weeno nze ndi weeri kati wano we bakuteera Masaka bantera Masaka naddayo olwo kubanga ye waffe wammwe Masaka kati bakuwa transport yo n'ow'omutwalo akutuuse akuzze Masaka gye bakwatira kati anyway tugenda binnyonnyoka ombulira ate gineena 23 ebyo tugenda bbanga tubyogerako gye tujja mu maasoko kaakati otandika okukikkiriza mu mutwe gwo ddi nti ekituufu kiri nti ndi musibe era wano ndabika siri wavaawo kati we bampeera komite ekyo wali nga nkyatambula limandi wano wansi bw'ogenda we bakulimandinga oba olina essuubi kubanga banaffe baatambulanga abamu abagenze 30 n'olaba nga bakomeza 25 nga babatadde mu kooti y'owansi lowa kooti eyo nga tobana kufuna kipapula awo nange nalina essuubi nti awo osanga budde bwonna nkolaki nange nja kubanga bannange abo nkoleki nfulume naye essaawa yatuuka ne bampa ekipapula olaba ku kipapula ekyo amaanyi gakolaki kubanga kasaba kuwa ekipapula kooti y'owansi batakyakuna ku buyinza obuyinza bubeera wa muya high court eyo waggulu kati ng'olina kulinda bo beerowooze bakuyite nti kati saa zino tukuyise oba omaze emyaka 5 oba 7 ng'osigadde lindirira lwe bakuyita olwo mu kaseera ako tebannakuyita obulamu mukomera bwali butya nga tebannakumpita oyingidde ekkomera bwoti experience yaalyo basibe banno embeera eyo ey'ekkomera obulamu bwo bwali si bwangu obulamu bwali bubi kubanga wali eri nga tolina muntu wakukyalira asobola kuzzaamu ssuubi oba asobola kuleetera kasabbuuni kakunaaba olina kwoza ngoye z'abanno osobola okwoza engoye ofiseeko kasabbuuni oba ekyovu kiri ng'oggyemu ezo yakuwadde kasabbuuni akooza naawe oteekemu naawe osobola okubeera omuyonjo obulamu awo obulamu bwe buto bwena butambuzanga nga bukalubeera oluusi oba oli awo n'ofunayo ku muzira kubeewaka ba maama wange nzigo nenyumirizaamu era kyali bali kirungi okusooka okuyamba nze maama n'asooka n'ayambibwa kubanga ye osanga nze kendi ku myaka egy'owansi Katonda asobola okumpa emyaka emirala nga 3 mu maaso naye ate ye kiyinza obutasoboka naye ye singa abafunye ka chance n'ayambibwa mu budde nga buno bane kyobola njagala nnyo mbeereko bulungi nga nenyumirizeemu kubanga ebbanga erisinga ndimaze mu kkomera tandabyeko muyamba naye nga ate yannyambidde mu busibe kati mbufulumyemu kyobola mpalizibwa nnyo manye nti nkola nnyo ekisoboka ngwewabi newalungi agende nga naye afunye ku ssanyu nga kiri amaziga naye gamuvuddeko omwana wange yakomawo wadde namuyamba yavaayo naye agende nga kituufu alina waakolaki kuba saa zino tali bulungi asula na muzigo tunda buntu bwe ne buvaawo ne buggwawo yeewola ku lwange sente ne bazirya mu high court awo nga bamaze okunsoma mu high court nti kati ngenda kutandika kuwoza balooya nga lugwatomera amuwa amagezi gage ng'ateekayo nga lugwasanga omwana ajja kuvaayo maama tuwe sente tujja muwolereza ffe tuli balooya ale nga naye bamugumya amanyi ngenda kukola ki ye ng'ateeka watasaanidde kuteeka ku nkomerero ne bansalira ate ngera waali nga obulamu ate ne bukalubira ddala bakusalira
mama ng'atunula ng'atunula ng'alaba nti omuntu tugenda banga twatambula high court Kampala awo omulamuzi eyasooka bamuyita Lameka Mukasa oba akyali nawo simanyi na waali bamuyitanga Lameka Mukasa kali Lameka Mukasa oyo omusango yagusooka okuguwuliriza bwe yalaba nga teguli mu bujulizi busiba bantu ye nga yiye mulimu abalamuzi abali ku kituufu n'agamba next session n'agujjamu enki n'atuzza mu kkomera agamba nti omusango guno tegulina bujulizi wabula n'asaba state nti munoonye obujulizi obumala ku next session ejja buno obujulizi tebusobola kusiba bantu bano ye n'agusooka n'aguvaamu ate nesooka netuddayo eruzira kuvaanyuma lw'emyezi ng'ebiri session nejja kubanga bwaka bali balina obulumi babagamba waliwo session endala egenda okusomwa High Court Kampala singa mubadde mulina akasente tuteekeyo akasente baddemu bafulumire ku lisiti erimu kati guno ogwa mu fayiro yammwe ejja kwanguwa okuddamu okukola ki okugattibwa kweri session endala ejja kubanga enewuliziddwako bayo bakole ekyo bayita production warrant era bwe kyali session endala bwe yaddamu n'esomwa e Kampala kwetuli kati laba omukisa omubi bwe gujja ntomera omukazi gwe bamuyitanga ali visa Elizabeth yali mulamuzi oyo bakyaliwo simanyi akyaliwo kubanga sidangamu nakukola ki nakubinoonyerezaako nnyo kati ye yatandikira oli we yakola ki we yakoma we yatandikira teyaddamu kugamba nti ate kino wabula yeesigama ku biri ebya poliisi byawandiika statement byagenderako n'agamba omusango mugwekuusaako nindoza balina tageti yaabwe ekusibwa emyaka egyo maama olwo maama ali mu kaguli maawe ali wali mu kkooti jjajja waali jjajja amuzaala naye akyaliwo Katonda nnyambi jjajja azaala maama waali ne maama waali Katonda bannyambidde nga bonna bazzeemu bandabyeko ng'ebaalo naye nsanze bakaddiye jjajja ye akaddiye ate ofundako ne maama naye oli ye ate naye kyanse nnyambye ne mbasanga weebali maama n'azirika maama n'azirikira mu kaguli bagaba omwana waffe awo tagenda kudda nakoma bba bubira kajjambo nga ndi mu bbaasi maama mwerabanga n'amaanyi ne gabaggwamu ng'amaziga embeera eyo gye wayitamu yali etya osiibula maama awo osiibula bamaama ntuuka eruzira eyo ngera sina kyakkola nyina guma bugumi ng'omuki kubanga ekyasinga okuŋŋumya asangayo basibe bannange eyo abalala ate bo babasiba emyaka mingi owulya emyaka 5 omanye okusibwa omuntu emyaka 15 n'agamba nti gwe bakusibye 18 nga gwe 18 olina otuka nga toyogera olabanga gwe basibye wiiki ye nga bw'omugamba ebyo taakuwa na budde nakuwa mboozi baalaba nga omulekawo batuka ekiseera ne batuka n'obbagradinga woodi ab'emyaka emingi basula bokka naffe bamyaka 17 18 nga tusula ffekka bamyaka 2 basula bokka bali ba 10 8 6 7 ne babaawula ne babaleka ne uniform nga za wa myaka 10 uniform nga ya red oyo yaza gwaki myaka tewaliko newe ba defilement nogo gwabawala sinya gwaki byonna kisinzira mulamuzi akusibya atya kubanga yeye no wakkiriza biseere bino wakkirizanga nogawo kitwa omulamuzi nze nzikiriza nga tekimugana kuwa myaka 3 wadokkiriza tuli ku Deni exclusive koteka Beyond the Newsroom. Tukuzire bannaffe abatula Africa Tours and Safari bano bakugamba nti we bali okubanga bakulambuza ebitundu bya Africa ebyenjawulo bayagala gendako ku holiday kubeera nga owummulamu balina services enjawulo ze bakolako gamba nga visa and ticket booking, then koteka hotel reservation, airport pickup and drop, tour and safaris across Africa, East Africa, then koteka ne honeymoon packaging, farm trips n'ebirala bingi. Tula Africa beesige olwaleero ate munnange ofuna kye tuyita value for money. Weeyagalireko mu ssente zo
oludyawo ng'okyali mulamu. Tukyeyongerayokko n'emboozi omwami ono, emboozi eno ekwasa ennaku yakomera. Just imagine oyingira ekkomera naye nga n'omusango ogukuyingiza ekkomera ekituufu kiri nti tewaguza. Era ekyo nga ne bw'oba kutwala lwaleero nga naawe wennyini ogamba nti omusango ogwo saaguza. Olinnya ebbaasi osiibula bamaze okusalira emyaka 18. Oyingira luzira ng'okimanyi wano wendi myaka 18 nga ndi munda. Bwentuuka eyo ekyo balaba nze kimpaliriza nnyo okujja mu mawulire. Mpa obujulizi ku kintu ekyo. Kubanga n'abalala gye bali basibe bannaffe abadde basibe bannange abali ku busibe obw'obwereere ng'oluusi mpalana za ttaka bamutaddeko akaana ka defilement naye nga kye bamwagalako ti oluusi yagaana obbaguza ettaka oba yagaana obbaguza ku kibanja oba byaki. Abantu bali eyo munnange osanga omuntu muzeeyo emyaka 7 naye ng'ali ku defilement. Myaka 7 nga bamusa emyaka 8. Kati 8 abaana akikola akimale. Akuba kufiira. Ng'olina 7 bakusiba 8 omulamuzi asiba fayiro. Tasiba muntu. Asiba fayiro. Bakutaddeko fayiro ki? Kale life yange bwetu mukomera ebizira eyo nawangaalirayo ku emyaka nga 2. Myaka nga 2. Kati olwo obulamu bw'ekkomera walima? Nalimira ddala. Nalima prison eziwera 3. Wangi. Ng'ate prison olimayo emyaka 2, mwaka, myaka 3. Wabula kati bwe banteeredde ng'okulima nakuwummulamu. Kubanga wali Luzira twatuka ekiseera nga tebakyagala bantu ba myaka 15, 20 nga baagalawo ba 8, 10 life. Nga kati ffe banatutwala eri mu mafaamu tugenda tulimira gavumenti ab'obusibe obutono abakozeeko nga balina kutwala eri gwe ogenda olimire ki? Ogenda olimire nga balina kutwala mu faamu ogenda okole ki? Ogenda olimire gavumenti. Era bwe twabeera awo twali tuli awo nga basoma n'oba tukoze musango basoma abantu egguruupu y'abantu nga 10 oba 7 bamuli awo nti aya musibe tebakutegeeza nti lenkya tugenda kukutwala babagwako bugwi. Bajja buzi nti gundi bajja na listi nga basoma gundi nga babakuŋŋaanya buli omu ng'asiba akafaliso ke oba tukayina ng'ojjayo ng'oze ng'oyambala zino eza civil uniform ng'ozireka wali nga babalinyisa bbaasi batwala ku prison ndala. Bwotyo oba otandika otambuza obusibe. Tebakutulugunya nnyo mu kulimaawo. Era tokya tebulamu. Tebulamu. Kyali kitya? Kibooko gye ziri. Natuukayo eyo. Ogwasooka faamu gye nasookeramu yeeyisimba eyo yali nene nnyo. Kuba nali simanyi byakulima byakudduka kafubutuko naye ng'ate bali baagala olime ku ki? Ku speed. Omuntu omubuuza ate nga basibe bannaffe kale yogolaba nti naye musibe naye nga yali kukola ki? Okukuba. Nagamba kati kino kola kino tolina kyomanyi ebweru kale twalimanga naye nga tulima mu nnima eri ova waka onyoddeko n'akacaayi n'ogenda n'olimayoko ssaawa 3 oba 2 nodda ewaka naye eri olima okuva ku makya paka ssaawa 11 oba 12 ng'onyodde mazzi. Ng'onyodde mazzi ate amazzi nago oyinza okuganya ku ssaawa nga 7 oluufu ne lukunyoola mulimu abaaganywanga ne bafa n'akutukira ku lubimbi. Sokoleke. Oli n'anywa amazzi n'akutuka n'afiira awo n'agwa. Wangi ng'akooya alimye ejjuka kati bwe baabaleetanga olwa puresa eri gye babateekako tannamanya kati tunuusi zaakubiranga kumukumu ye yagwanga ku mazzi olw'ennyonta eri n'anywa agenda okugira bw'ati anyula lubuto akaaba anyula lubuto ogenda mutuusa mu ddwaliro nga bagamba gundi yakoze eki olubuto lwamuse yafudde ninga nkumbi. Ezo kesesi walabako nga mmeka gwe mu bbanga ly'omaze mu busibe abo abakutuka mu mbeera bwe? Nalabako nga 2.
nganzi nabakonga babiri ngate obumu yalina mukwano gwange bamujja nakasongole bamuyitanga Ambrose okyamujjukira bulungi nnyo teyalwala teyakola kyola yafa mu mbeera eyo ku nkumbi awo tafiira awo nti olumala okuganya bw'ati akutuke naye obuzibu bwavanga awo gena omutuusa mu ddwaliro tasulawo kiba kigooza ki ekiba kimusse seekyera olwo omaze olaba mukwano gwafudde gwe ki ekyajja mu bwongo obwo ekyajja mu bwongo bwange era kwali kuguma ngamba kangume kwanza natukwako ekiseera ky'okwagala okwetema abasajja abeetemanga ekigere n'akwata enkumbi n'obumalirivu n'agyeta n'amaanyi neyeetema akantu nga kano ddi nga kyafa afazaali awummulemuko nga mulwadde ekigere ng'awonyera bw'awonyeramu emyezi 2 abo baawummudde kubanga tebasobola kutwala muntu ng'ekigere kizimbe nga yeetemye oba nga kuliko ekiwundu ekinene naye ng'omusajja yeetema lwa mbeera yeetema lwa mbeera kale nze nali mugumu nali mugumuko banasangayo bannange ng'ate nga mbasindaba basinga amaanyi naye nga yakulaga nga katono bwe kati naye ng'akulaga alimye agamba wano nize nimiddewo emyaka 3 kale nawe n'oguma n'ogamba ono ow'emyaka 3 waagirimidde gwe nsinga n'amaanyi kati olwate olwonze ng'oguma ng'ogyayo obugumu ng'oguma ng'otuula okwata enkumbi mpaka eyo fa mu lweggo ne babajjayo eyo navaayo nga ndwadde kuba nalwala omugongo guno nga gunnumira ddala nga siba natuukako n'okwavula gwenti wansi ne bampa lifaalo ne banteeka Masindi awo Masindi prison natuuka Masindi prison eyo kale prison tezifaanagana osobola ogende mweri nga mbi aye notuuka mu ndala ng'ate yo nnungi nga tebakkiriza na musiba tulugunyizibwe naye ate mulimu gy'otuukamu ng'ate yeri nga nzibu natuuka Masindi nenfuna akakeya k'obujjanjabi ne banzijjaawo bantwala mu ddwaliro hospital Masindi main era obulwale ne bugana omugongo ne bugana era kalisaali omupira gunnuma bwentuula ennyo kiba kisaana nga weesigama omugongo ogwo gwava ku kiggwa omugongo guno gwava waliwo kweyo oba yali Katikkiro era nankuba omuggo gwali munene nga bulaba akati kali natulimako balina enima gye balimanga ng'olimu ova eri waggulu booti ng'olima livansi kati ye ababeera mabega oba otegedde musobola okulayininga abantu nga 15 ne musimba layini bwe muti kati ng'ekintu kye mulima oba kisaka oba bisubi nga biwanvu bwe biti nga mulina birooli nga mubitema mubizinga mubizawa mabega ne bigenda ng'omupiira nga otema bwe kati ababeera mabega speed gyabateekako kati ne pressure gyabateekako mukuba omuggo bw'ati ne gunkuba muno bwe nempula nga gwekanze nengwa wansi obulwadde bwatandikira awo ne gunnumira ddala abo bampira lifaalu ne banzijanjabako Masindi ne bigaana nga balaba tebalaba nti gwamenyese naye ng'ate obulumize mbukola ki mbuwulira natuuka paka Maction Bay gye nawonera gye nafuna obujjanjabi eruzira wano Maction Bay bwe bandeeta ne banzijanjaba nempona ate era bwe nawona ne banziza mu faamu endala era ne bakuza ku faamu oddemu olime bakuza ku faamu oddeyo olime eyakava ku bulwadde kati olwo Katikkiro eyakkuba ogwo omuggo ye balina kye bamugamba ku wadde tewali aba akola mulimu gwo kubanga kati eyo otuukayo nga n'olulimi lukkubya kubanga omusajja yagamba olulimi nga sirutegeera agamba essimu eri kiba kinnya essimu mu Luswayiri simu agamba nti kati twasimba kasooli kali mu kusimba kasooli awo ng'olina okusibamu kasooli oziike ekinnya ekyo kale bw'asanga nga ekinnya toziise kasooli ali waggulu bawageranga mu Luswayiri weefunika simu hiyo kati nga omugamba musajja essimu ate essimu nze gyo ngamba sigimanyi essimu sirina simu ekikkubya aba manyi nti oli mumuzaalawo
kumbe simu kiba kinnya ekyo ekinnya kyonna oba kinnya kyonna yessimu bw'oba olowooza boogera kweno kati bambi mwe basajja nga nabo bakoowa eri ng'alina kuyisa ate n'omusika asobola okubeera awo ng'atunula bw'ati oluusi n'akikola nga naye ogezaako bw'oti nti ozeeyo ekikonde ogwo ng'ate musango gw'amaanyi bajja nga Bakatikkiro 18 oba 15 basika bakuba bageta dressing bakuyiira emiggo nga gwa mu mutwe gwa mu mugongo nze ngirinako eno mugongo baba baginkuba ngirinako era ne maka zikyaliyo bwe ziti zamiggo ikyaliyo kibola kyampaliriza nnyo okulaba nga nze njogera gye nvudde wange yenna obusibe buno nasa zino nga bundaba bwenti bwendi sina bwoli bwoti bwendi naye zino engoye zino oyo omutwe wange oyo yaziguze kuba ze nagiddemu ezimu bangambye nti bwemba nvudde mu kkomera sizizzaamu simanya zirimu ebisiraani by'ekkomera ate nga watuuse n'onaaba ne ku ddagala anabye ku ddagala eyowaka ennewe nga tetunaba nakweyongerayo oyogedde ku statement n'ogamba bwoli bwotyo wandyetaza abali abalaba okubaako at least obuyambi bwe bakuyambamuko mu mbeera emu oba endala oba okufunira ekyokukola something like that newegoba mulimu nga ndaba gusobola okumbeezaawo nesobola okupangisa akayumba nengulako akafaliso kokwebakako nembaako wensinziira ninga kati kuba kati olaba mu kkomera eyo amazima amatuufu gali nti omuntu yali badde asibwako naye basiba abantu emyaka egiyitidde singa omuntu omusibako myezi 2 nagenda n'asomako embeera zaayo nadda oyo tasobola kukola ki aba ayize era aba asobola okuvaayo n'abo ow'omugaso naye okusiba omuntu myaka 3 mulimu gwe basiba 3 ng'ate oli mwonoona bwonoonyi kuvaayo ate ng'afunye omutima omuki omulala ennyo soko abantu abo ennamba kuba tetukyerabira kuba kikulu nnyo abatulaba ku Beyond the Newsroom omwami ono akyatunyumiza emboozi ye naye njagala sinzira wano mbasabe buli omu akwate kaalina amuyambe so kubasomera ennamba eyo namba eri mu kasimu kano akali wano wakatono ennamba eyo sooka ogisome naye ennamba gyengenda okusoma ya maama wange kubanga sinze nga gwe tolina ssimu omukulu tannafuna ssimu sirina talina yadde ekikube bannaaye ali eyo ng'oli owulira omutima gwo gugamba obeeko kyomukolera oba olina 5,000 oba olina 1,000 ne bwe kaba kakadde ng'ogambye katuwa tweyanza bweyanza gisome busome eri 0750 0750 35 35 73 51 erimanya ga Nabaziwa Saala ye maama wange Nabaziwa Saala ago gemannya banaye omuhwami ono tomudduukirire kubanga singa mbadde nga kituufu ninga nga bali abala naligambye nalivudde mu kkomera n'obusungu ninga bano abasajja ebbanga lyenkoze mu kkomera kankole bweti ne bweti naye ngambye nti kambeeko wenkola ki baganda bange baba naleka abato kati bano basajja bakulu naye era nabo si be balina ennyo ekiri awo nti ye asobola okumbeezaawo nnyo nti oba ampe entandikwa kuba naye talina kyali kiri awo maama wange talina kyali kiri awo maama wange alina muzigo takaddiye kati era akaddiye namulabye ku TikTok awo ku video zo mutowo oyo bambi maama ng'asanyuka n'akwaniriza n'endaba maama wali obaddeko awo n'olaba vidiyo y'omuntu ng'olabye endabe n'okaaba amaziga vidiyo yankabya amaziga ey'omwana ono n'agamba muganda wange emyaka 18 ng'ali mu kkomera nange era ngenda n'embiro n'endaba nga bwe ntuuka ku sitole ya maama ennyo essaawa nnyo nagigendako nnyo kubanga yesinga okunkaabya nga nze omuntu n'essaawa ya leero lwaki emibuzi ya maama ekaabya nnyo mutima
mpanvu nnyo kusinziira gye nvudde wange naye n'obusibe buno nambula gya nambula newaali n'ebintu byeyatunda byonna kubanga waka yalina obubuzi bwe ng'agenda n'agula oluusi akate zino ente enkulu zino ezibayita ebigongo 45-3 musana gwayase n'akirunda n'akiteekako ku biwata naye kati takyasobola takyalina na sente ezisobola kukwata sente sobola kugenda kukola bwati kubanga zagenda ku nze ate nensigala nga sikoze eki sivuddeeyo buli endowooza ku ebyo byonna ndabanga amaze gagajja kakati eno experience y'ekkomera yeyeeri mu nnimiro kulima faamu kutambula faamu kakati ova mu kutambula faamu bodda mu kkomera buno obulamu bwa simanya foleni simanya ate bwoneno mu kwebaka bakukubye birigi biki ebyo byobo bo wakati nze nganzi olina okugumira buli kimu ekiri wali oba webase otya oba webase otya kubanga mubeera mu kintu eki mwena muba mu kintu kimu eri bagamba yero esigala yero omutuka mu woodi mubamu abateekateeka buli omu wagenda okukola ki okwebaka oba olina kosobola okuwaayo akatonotono akayamba banno nabo bennyini bateesa nagamba munnaffe ono egeri katuwaddeyo katuguddeyo mutu gwa sabbuuni ogunaayongosa emmanju eri oba mu ttooyi eri tumweyo akafo akakola ki akalungiko kubanga si buli omu yeetaaga alina obwetaavu naye ate batasobola bwetuusaako naye bw'obanga oguze ebbaafu ebegenda kuyamba abantu 10 abali mu woodi omwo nga bagenda gikozesa okunaaba emmanju oba n'ogula ekidomola nga sobola okiteekamu amazzi ag'okunywa kati gwe bakuwamu kafeva bonna muba kimu bateesa bateesa naye kati awo nakoze bwati tumuyise bwetu nakoze bwati tumuyise bwetu kati gwe bakutreatinga batya ng'otuuse embeera gye bakuyisaamu embeera gye bampisaamu eno mu kusooka teyali mbi kubanga najjamu n'akantu kange e Masaka natuka nenkawa woodi emitwalo gyalinga 6 gyonna nenjiba ne bagula amabaafu amafuta sabbuuni awo kati bwe natuuka waliwo embeera gye natuukamu nga njiiya waliwo ebyemikono ebikolebwa ebyemikono ebibbo ebyo oba otera obbiraba abasibe bakola ebyo nafuba twalina emmere ruzira awo nembiraba ebyana bye bakola nafubanga nnyo kiteeka mu bwongo bwange nembiyiga nga woolukira omuntu akuwaayo 3 oba 5 oba akuwaayo 2 akuwaayo emmeka naye noobanga osobola okufuna akasente akatonotono kati gwolukira basibe banno babasirikale n'abasirikale bennyini bizinensi eyo bagirimu bagikola bayita matiriyo bawakisa okugyeziri osanga abantu nga 10 batudde awo bakola ebyemikono baluka endiiro waliwo buno obuliro bw'abanyankole baliramu akalo waliwo ebibbo waliwo ensawo zino ezabidizi waliwo ki naye ng'oyinza okuba nga tolina matiriyo abiri kubanga bya ssente kati ng'olina okufaayo okulaba ng'oyiga ofune emirimu obuteegomba oba obutayigiramu mize emirala obuteegomba kyekinga bonaabeera wabweru wano sobola okubeera wabweru wano nebakuwa omulimu n'oguzaalawa naye ng'ate gwegenda okutaasa obuteegomba kintu kya muntu wali nange kye nalina kyekyo ne bino craft ono egino ebyomukono bye mukola kuluka bubbo busawo biki ebyo birina engeri gye bikuyambako byanyambye nnyo okubanga nze nga nze binnyambye bikuyambye bitya kubanga ogenze nibabuuza nti akasente akasaving kajja katya koolabye wali emitwalo 25 ndabye ku kipapulo ekyo emitwalo 25 kasaving ako kembadde nga nkoledde omuntu bana tuka ekiseera nange nenjiga nga sobola okugulayo kamatiriya katonotono neerukira obwange nembuguza omusirikale nakuwayo omutwalo oba 2 kati ebiri egyo ng'ojja kujjako eddagala ly'amannyo ojjako kasukaali olusi okaludde okkanywa kakiro kasukaali ngaako then ka balance no ka saving ako account yo ngago y'obusibe wa OC ngera kusekusoni notekayo ojoba mitwalo ng'esatu nga gyofunye nga kati bannange kanguleko eddagala ly'amannyo nguleko akasabbuuni nguleko obwetaagisa then akasigadde ka balance ako kubanga lesiya obanga otuuse ng'olwadde nga n'eddagala yennyini ng'olina odyegulira nga osobola okukuba essimu kubanga kazibadde sinabwe nkubira ssimu kusaba ssente bweru sibalinayo nga kati bano nga bato ndowooza mu kkubira ono kale wano mu 2023
wentandikira obbalaba nti naye atandise okusuumuuka muvaamu atandikidde okunnyambako nabo kibula saawa zino kati ndi nawe era ngasobola omukubira n'omugamba Ashimu embeera nga si nnungi baaba kankwerezeyo akatwalo wano awo simu yali kuddamu kati kwa alina akatwalo kennyini ng'asobola okukakuwa n'ogala kankozeseeko 10 mmeka 5 zigende ku akawunti yange wali mu kitabo nga bagattako wali 5 ng'osirika ng'ofunira obwetaavu bwa kasabbuuni ng'odduka wali ku reception ogafande kasente kange akali eyo banzieko 15 baneetera eddagala ly'amannyo n'akasabbuuni bwotyo obulamu naye nga mulimu abatuula obutuuzi nga tayagala kumanya oba agubye oba tanaabye nabo gye bali nga bwolaba life y'owabweru wano mwebali abasajja gose ogaa nti muganda wange waliwo akalimu wali ka 200 tugende tukakole nagamba nedda. Mulimu abaana abatugamba abamu nga bavuddeyo nti ekiri mu kkomera kanyabuyonjo na mpisa kyekyokka kubanga eri waliyo ebirwadde okuvaayo kati nze sikugamba nti eri mbadde neefaayo nga afazaali newemba sina sabbuuni nga ndaba ate afazaali nga ngamba afande nti leeta engoye zafande nja kukoleze waba afande rimwe bali abalungi aganayo engoye ewaka zonna n'azikubaawo n'ateekako sabbuuni oba afubba olina okufuba okulaba nga okozesaako ekitole kimu balansi n'afikka nadde ewuwo n'omukozesa kati aba ajja kutaasa mu maaso wiiki emu. Kwegamba n'otandika otambuza obusibe kyova nti gavumenti singa mba ssaawa zino funa chance nembaako akantu konna kenkwatako nti kati kaakano newaba nga tebankozesa okuyitawo nga omwaka gumu osobola okuba nga buli omwana neegomba ne benaleka ebweru oyitawo obuyisa omwaka gumu bwe guti nga buli omwana neegomba ne benaleka ebweru wano kuba kati obwongo bwange bwaggulwa buggule kyekiyisa ekkomera University of Understanding bw'oba oyina amagezi osobola okuvaayo nga oyize bw'oba tolina amagezi osobola okuvaayo ate nga ogasseeko mize miki mizemera ekyo kyanalwanyisa mize ekyo egisinga okuba mu makomera ag'enjawulo egisinga okukolebwa mize gino mize nze omuze gwe nasinga okukyalira mu kkomera era neeri mbadde nguvumirira nnyo kubanga natuka ekiseera nange nembanga bali benasanga benefuna ku bukulu obukulembeze nga nwanyisa emize giriwa mulimu ebisiyaga ku Sodoma kyebiri musajja ekyo nkyogera alaali kubanga nze saa zino buli omu kimugamba nze nange natuukira nakiraba bulabi eyo mu kkomera nga omusajja ayeegoma musajja munne nga bwenatunulira omukazi bw'ati ng'atambula layira wallahi n'amugamba nti olwo n'amwogereza atandika namukumuwa bwakulya mpola mpola kati ye akola bw'ati kati gena okulaba nga amuyingiza mu sisitimu eri ate mulimu n'abava ebweru nga babikola ate n'ajja n'asaasanya busaasa n'abiteeka mu bali mulimu abava ebweru nga n'atuuka mu kkomera wiiki ng'emu n'osanga nga yagudde dda mu kagundi abaana balwalidde mu makomera babasize siriimu yayingira nga mulamu tiwali mukyala gwegenda kwegatta naye munda wali tofuna obulwadde naye bagenda kukebera booti ng'oddayo ng'ofuluma kubanga bw'oba nga oyingira bakkebera ng'oli mulamu bw'oba nga ofuluma bakkebera ng'oli mulwadde ne babuuza bw'avaawa kati nze ekyo kinalwanyisanga ennyo olaba nga okutuuka nga tekintuukako emize egyo n'obubbi mwebuli ate mukomera babba osobola kubanga otaddeyo kasabbuuni kaawo zino uniform bazibba okubanga zifaanagana ziri kyekizibateesaako abamu amanya ng'oli ajja gisanga awo ate ogibba kubanga babbi uniform omusajja agisanga ogyanika awo n'akubazaabaza najja n'ajanula awo ate onagamba nti eno yange wabula bwe baako erinnya bazitya ate ogituuse eyo n'abanga eriko erinnya n'agisula n'eyo ekyo ogisanga kati olwo bagikubbako tegiba miggo olwo tegiba miggo oddayo n'ofuna endala naye nga kikutwalidde ebbanga sokubeera mu gukadde oguyuliseyulise n'obanga mulaludde olwedde then bakwatibako n'ensonyi n'ogamba tumuwe endala nga neyagibba tomumanyi oba ne bayisaamu saaki waliwo bakola saaki ne basaakinga mwe balina 3 peyi 2 nga bakolekera emu oba 2 bw'oba olina 3 bakuggyako emu bw'oba olina 2 bakuggyako emu bw'oba olina emu
ne bakulekera ey'emu kale ne bagenda bawa bali ate abalina ebikadde ebiyulise nga babibajjako n'abasajja gosanga asobola okuba ne uniform pay nga 4 oluusi nga yazibba ate kugira buli muze oguli wano wabweru ne mu makomera gyeguli wabula gwe ntegeerayo na future yo gy'obala wabweru okudda ebweru nti nyina kukola kino oba nyina future yange kubanga nze emyaka egyange kikyali kaakati waliwo abagamba nti bamanyi okubapanga bwe bati era n'enjogera egamba mu kkomera nti ekkomera terijjula kasita baggala oluggi ne babazzaako leeyo endala kungulu bo ebweru wabeera safe kasita waggalawo mumumanyi munda mwebase mutya kasita bukyanga weemuli bo baagala kukulaba nga wooli kitonyumize ku ngeri gye mwayeebakangamu awo mpozi bakiyita atya kigaali ekyo bapanga kagongo bwe bati kati bano abaakajja abapya beebake mu nneebaka eyo eyakagongo then kali ku kisenge eno bo beebaka nga kaspace okayina gwe batadde ku kisenge katonotono naye nga babala gundi bweti bajja ne bakubalira 40 wano wajaawo omuntu n'omulala ne bapanga bwe bati kati ne bakuba blanket n'ogizingawo nga bye bakikuwadde n'oba nga ogenda okwebaka n'omulala kati wano space esigala wakati nga wano baba biwodi bigazi era ebbaine kati wano wakati wabapanga wakati wano we bapanga bwe bapanga wange awo ne bapanga kagongo obusibe ne buli kulumba pa banka yino wa nga n'oba ovuddewo n'ogamba nti ngenze mmanji kufuka n'obaga nti ngenze mmanji kufuka osanga nga gapu bagikoze eki gapu bagigadde nga tolina bwokola ki bakanga olina kuddako oli ate apanga ekigaali bamuta RP kigaali gweolina okuddako ne bakupanga naye kale nze chance gye nafuna kubanga nze natulugunyizibwako ku bakatikkiro biki ebyo byawodi naye bwe nafuna ka chance ako nange ne bampa obukulembeze bwa bannange obukulembeze nga bannange bwe baaliko nze embeera nagikyusa era newe malidde obusibe obujulizi babumpeera we mbumalidde obusibe buno ssaawa zino babumpeera abasibe bannange bendese bampeera obujulizi kuba nasanga embeera tosha muwodi bakuba power bank simu kaakati bano bakatikkiro bakuyisa mu mbeera ki eyo gye wagamba nti nze ke bampadde obukulu bino sigenda biyisa mu bannange kangikyuse tuteekewo essuula empya kutulugunyizibwa kuba kibooko kukujja ku kasente mu kumaanyi oba ofunye kofunye ne bakatwala ku maanyi oba okyaliddwa omugenyi wo osobola okuswala omugenyi wo ne bakulimbalimba ne babikujjako ku maanyi ne babirya babitwala kati bwe nalaba ekyo nengenda ngamba baliba nga bampadde omukisa ogwo bwe ndibeera wonna nze bajja kuba bulungi era obujulizi babumpeera nze mbumaze nga sirima naye ng'ate nasanga tokya mu kkomera nga osobola okuyingira nga mu woodi mu nosanga mu woodi nga tokya bakukuba empi bagamba sika capati bakukuba nze nga nze bankubako ne bakusiikisa ne capati naye oluvannyuma ennyo nange bwe nateekawo akavuyovuyo naye okulwana nabo ne babuuza mu nkubira ki kati ne bakuba endula ekiri afande omusajja yuno bafande bajja nampingo nga abazikuteekako bawuliriza oli omukulembeze gwe omupya tebasobola kukola ki kuwuliriza gwe statement gyoyogedde gwe omukulembeze gye bagenderako oluvannyuma ye bagenda ne bazuula ekituufu bagenda ne bazuula ekituufu ng'ate ng'obudde butambudde kati nze nange byonawalizibwa nga oba bampadde obukulu nze sijja kukola kyebakola ki kyebankola ecapati yo gye bagamba siika ecapati yeeba etya okuba mpi wansi bwoti osisiriza bwoti n'okubawo empi n'amaanyi ate bayiwayo n'amazzi nga ku seminti ngaawo sika n'osiiga newaba nga babuguma n'okubawo nnyo n'amaanyi yongera
obukambwe nga bwa kika kya waggulu. Nolwekyo embeera bannange mpaliriza nga nze omuntu okukubiriza abali eyo bonna abasuubira okwenyigira komera si lyangu fe abalivuddemu abasibiddwako ate Katonda yagenda nampa yankuba omuggo kale tewali kijja nga Katonda takoze eki tayagadde naye waliwo omuggo omunene gwolaba nga agokkubye n'ogumiikiriza nange nagumiikiriza kyova olaba nti wava osodde okuvaayo. Kati bakuwa obukulu mu kukolera biki byewakola era ng'omaze okufunako ku bukulu mu kkomera awo obusibe bukyuka butya? Nandi obusibe mu kukyuka kubanga obukyukira ng'olaba tebakyakweraliikirira nga bakutambuza ku mudomo gwa mmundu. Yes. Ng'osobola okuva wano n'otambula wekka n'ogenda eyo nga tebakufaako n'obeeramu n'osobola ogenda eyo n'osanga mulimu abazirakisa bakusanga bambi nyinayo akalimo kange wali jangu nnimireko wano sirinako ebinnya by'ebitooke wano ng'akuwaayo oluusi omutwalo akuwaayo 5 akuwaayo 3 olaba ng'obusibe ekituufu olwo ng'oli myaka ng'emeka? Olwo ng'oli myaka ng'emeka? Nali nsigaze emyaka ng'ebiri nga gyasavinze gyemingi tasobola kudduka awo ndaba nti bukyuse nange ne ŋŋuma era nga n'obunsuza ebweru sobola kugamba nti ntoloke kubanga ndaba bajja kunnoonya. Uganda eno ntono maama wange waali n'abeera mu buwaŋŋanguse paka ddi olwedde alwana nveeyo ate ntoloke ate naye bagenda mutuka ku puleesa n'omuyamba sijja mumuyamba okusinziira nga nze bwe nsubira mu kirooto kyange kubanga maama wange oyo era Katonda nsaba amuwa obulamu nanga nnyongera obulamu. So kati yawe otandika okutambuza obusibe nga bakukuzizaamuko n'atera okufulumayo. Kaakati biki by'ofunye mu busibe by'ogamba nti kino ne kino era ne kyenjeze mu busibe kino bwe kiti ne bwe kiti? Yanjigiddemu kubanga nali simanyi misango nti osobola okuddaawo naye simanyi nti basobola okusanga n'omwana w'essomero ng'oyimiridde naye bakusiba nga tuyimiridde nga bwedde wano muyimiridde. Omuzadde ng'akwadde akwerippyeko agukyusa n'agamba sanze kasita kokinga omwana n'amugamba kino nekino kiba kiwedde. Abamu kati abaana bizinesi abawala abo bizinesi kati ku basajja era bino bikugamba abawala bizinesi abawala abasomera abo abawala abataabo abazadde abamu bagifula bizinesi nga nibo batukoze musango bamukusibira then ekyokulaba kwe kubanga osobola okubeera mu kkomera n'ogamba nti nfunye 15,000 kandeeke 13,000 ntereke 2 ekyo nakyo kyamaanyi nnyo. Wayiga okusevinga kubanga mu kkomera osobola okukwata omutwalo n'okukolera omwezi naye olwe twabeeranga ebweru wali kale ng'ozifuna naye ng'osigazaawo za capital zokka ng'endala ziyitawo birabo oti za capital nga g'olabawo. Kale ssaawa zino kyobola kugamba nti byenjigiddemu byebyo n'okuwangaala mu society y'abantu. Wakikola ng'otya okwasaganya okubeera mu bantu bano eno ng'oli mu ssibe n'olinaga nti nkolerayo kano nga gwe n'oli mu uniform eno ya prison terina ngeri gye kyakuwulirizaamuko n'owulira nga oli mutini mu society? Otuuka ekiseera n'okimanyiira n'omanya nti ndi musibe n'omanya nti oli musika soba nga otambula nga nabo bennyini kubanga soba nga oliranye prison awo weerye otambulira gye mugenda okukola eyo okulima otuuka ekiseera ne babamanyiira nga ne bwe bamuyisewo tebabatunuulira batunuulira. Nalabye ku mboozi yo ogamba watuuka ssebo n'ofuna n'omukyali wamufuna otya? Eyo twagendanga okulima eyo ogenda eyo okulima ne bakutuma ogenda okusena amazzi ne bakutuma ogenda okunoonya enku oba okuddayo eri omugaga aba yabatutte ogenda okukola kacyansi oba nako aye nabo naffe n'omusibe muntu nze nsobola okuya ebigambo bino omusibe ekyo si kipya kati eri mulimu nga bo n'abasirikale bennyini ekino nkyogera nga n'abasirikale bennyini abasibe babakozesa naye ng'ali mu yero namwambulyamu uniform n'agiteeka wali omusibe nga yeebaka bulungi n'omusirikale bulungi nnyo
kati tekigaana ate gwe eri mu kyalo eri gy'oba ogenza okukola kasoba nga tomukutte mwogerezeganyiza bulungi n'akuwa n'obudde n'enkeera n'oddayo n'akuwa obudde nawe n'oddayo n'akuwa obudde lwaki aba tokola ky'oyagala genda mu maaso olwo otandika omufunye naye emboozi eyo mbala yatugireke gituweeko kati nagibawadde edda gituweeko kati nagibawadde edda kubanga erimu ejja kuleetera basibe bannange gyenvudde okubateekako amaanyi ag'obutatambula nja bonoona eddembe lyabwe kubanga essaawa zino kyemmanyi eri babifunye dde nti omusibe ono gyavudde kati essaawa zino abadde bw'ati ne bw'ati olera balalabi oba okalabyako mba nnyonoonedde mbanyononedde baganda bange abali eyo wandika tubuuliddeko kati nga sennyo just ako bakategedde bannayuganda wali we wamufunamu ate bano tebakamanyi bano tebakulabye bakategedde bano tebannabakulaba ngenda kwonoonera baganda bange abali eyo ate nga saalyagadde babajjeko ka privilege ak'okwetambuza kubanga eyo osobola okutambula kati waneeno mu kutambula nga mugendako mugundi mufaamu eyo already kati wamufunira wali already oli mukulu bakuzeza nkasita bakukuza bakujjako amaaso agakutunuulira ennyo already oli mu biseera byo binaatera fuloma we wamufunira awo ne mwogerezeganya awo tebakufaako nnyo ng'obadde otambula kubanga osobola okutambula omusikale adde akwesiga nakwata essimu ngeno smartphone nagala gitwale ku charge wali ng'akimanyi ne bwanakakuwa togenda kugenda nako genda ku mobile money ozigireko ssente bwe ziti ninga akwata essimu ya emitwalo nga 5 tera okubalaba nga balina ku piki z'abasirikale ze bavuga kati ebyo babikola bambi mu bubba bakama baabwe eno abanene omanyi waliyo abanene abatabimanyi nti omusibe eri asobola okukwata piki n'avuga kuguba musango singa bakwata oluusi abatuuze kale ennaku zino basoba ebyobufuzi bingi akwata kafaananyi n'aforwardinga n'ayongerera omusibe ng'ali ku piki kati eri ossi gy'abeera ossi weeri ku prison yakagwamu ekyo bala mulimu ebintu ebimu kyolaba ng'osobola okinywa ng'olaba ng'emboozi nti kinyuma naye ng'ate kijja kuvamu ekizibu mu maaso eyo butereevu so kati omukyalo oyo okyamuwulizaako kati bwe wafuluma ekomera mukyalo oyo nkyamuwuliza wamuwadde omukisa okuba mukyalawo kubanga abanga hiro wange abanga muzira wange anyway ku beyond the newsroom ndowooza kekadde omukulu ono ndowooza tujja kudda mu paati tutunyumyemuko ku birala mbozi nkyagiyina kuba nti kati n'obwongo bwennyini okooye ebirowoozo nyina kati tujja kudda nyingi kuba sitole nyina y'amakomera nga 10 gentambuddemu kale tujja kubanga tukomawo mu paati 2 ate atunyumize ku mboozi endala mpanvu era ojja sobola okubanga byonna obifunira ddala butereevu nnyo nnyini ddala then ekirala naalyagadde kubanga nyina ebyemikono bye nayigidde mu kukomeramu ebyemikono singa amansobola okufuna kale support nenga kati ntadde wano oba ntadde ku workshop kange wano ak'ebyemikono nga nsawo okuluka ebibba ebyo bingi design z'emmanyi obugatto bw'abakyala obwo ebyo byonna mbiyigidde muki mukomera naye nga kati saa zino oyinza okuba nga sina kapo naye nga nalyetaaze kale ndowooza siibula abatulaba bannanga abatulaba ku beyond the newsroom the exclusive basiibudde naye era mbaagaliza okuba obulungi waliwo kaleere ke watugambye mbu twekuume ennyo kuba ekkomera si lyangu era nawe ali eyo ng'osuubira okuba nti ogenda kukola ekintu ekikuteekamu bintu bingi n'okusonga obusonzi omuntu olugalo bw'oti nobwomukomekkereza aba tamanyi kyogenda muzzaako oyinza omukomekkereza ekiro ne bamulumba abatemu naye nga ate gwe omugambye gwe kyonalaba ojja kukikola ki onaakwasako ebiri kati woba nga wakamala omukomekkereza ate laba Katonda
wabeera oluusi sitaani ye akema najja akema omuntu omulala najja amukola ekibi olwedde gwe eyamukoze bw'ati n'oba kasiye ggwe bajjayo ggwe kale kubanga emisango mingi nnyo egisibye omuntu n'ogenda ew'omuntu nti tomanyiwo ne bakusangawo mu compound ng'otambula oba mu kibanja ki trespass so okusiba emyezi 6 oba omwaka so mu bufunze tutambulira mu kkomera omwami ono njagala okubajjukizera okubeera nga bategeeza nti gwe wenna alina obuyambi obw'enjawulo mukubireko essimu ye nno yazigituwadde dda naye yatugambye ya mukadde soko giddemu ogitusomere by the way nga tuli mu kumaliriza wano bagifune essimu eri 0750 35 73 51 erimanya ga maama Nabazi wa Saala. Kale embuuzi eno mpanvu kansuubire era tukkirize Katonda tujja kubeera nga ate tugiddamu akugambye empanvu nnyo lwakuba akooye era ajja gituwa mu kitundu kyaffe ekyokubiri n'abagirabye ku MC Meya Live abawadde part 2 olunaku olwaleero wabula njagala okukubiriza abantu tweyongere okuba nga twekuuma kinkwasize ennaku ogenze noyogera nina mukwano gwange gwe nakolanga naye ku radio wali endaazi njagala okusaasirako muganda we yalumbiddwa mu nnyumba ne bamutemaatema ne mukyala we ne bamutta n'omwana era bonna basatu baziikiddwa ku lunaku olw'Essande mu district y'Ekyankwanzi. So nkusaasirako nnyo muganda wange ne n'abantu tufuuka abantu lwaki tuba n'omutima ogw'ensolo okutuuka ku serifaanana bwe lityo. Baagaliza bye munjagaliza mubeere bulungi mweraba. Bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.